nebuuza abazadde abaana abakawummula ennaku esatu mwabakoowa kutuuka wa ne baleka ne basaasaana ebibuga batyo. Experience is the best teacher. Olwekyo nebaza olw'okumpita n'okusooka okubasiima olw'okutandikawo essomero. Essomero si kyekintu ekikola ssente leero, naye kyekintu ekikuwa abantu b'olisisinkana nga bakyakujjukira era nga bakusiima. Kubanga bw'okola supermarket oyinza okukuŋŋaanya amagogo olunaku lumu olw'essomero gaakola mu ttaamu. Naye mwana wange teri akola mu supermarket ajjukira nannyini supermarket eyo. Naye abaana betusomesa betutendeka batujjukira paka obulamu bwabwe bwonna. N'olwekyo mwebala okusalawo biza okugaziwa. Tubaagaliza era nga tusaba abazadde babongera abaana, ali tubaagaliza nammwe okukwata obulungi abaana abo babeere ekyokulabirako ate baganyulwe mu ekyo. Nga nebuuza abazadde abaana abakawummula ennaku esatu mwabakoowa kutuuka wa ne baleka ne basaasaana ebibuga batyo. Mu nnaku ssatu zokka ebibuga bijjudde abaana. Mu Buganda bonna wajjudde abaki. Bw'oba oyagala okukakasa genda keita ku weekend olabe ku Summer Garden olaba abaana. Balina baana bannaabwe aba Ethics Commission be bamaze okukebera ti abaana bakati w'emyaka 16 emitwalo 5 wano mu Central olwadde basiriimu. Olese owuwalooza azanya na mwana ki temufaayo. Mu nnaku ssatu zokka abaana nga bazeeka bajjudde Mulika Garden. Omuzadde wasengukirawa kambuwalako checking omwana mubuulire ebiyinza omuyamba. Ffe abalina amasomero tulabye ennaku ey'okusomesa abaana abalwadde ba siriimu nga n'okitegeera takitegeera nti muki mulwadde. Naye ababuuza lwaki mmira akakerenda buli lunaku tebatugamba empewo ekwatakwata mu mawuggwe. Oga naye bw'alikula n'abitegeera talituvuma. Naye twomulimbulule kyolina ekizibu. Tusobola okutaasa abaana abo mu abazadde abali wano. Ffe twakubanga n'abaana abatali bafu. Mubuuze kibuule yasomanga wange alina obwana batambula nabo naye benakubakwenda basanganga nga nkuba bonna lufaya. Naye nga tabadde na minisita yamukubanga sibeerangako naki na minisita. Guest
and parents, by the power and authority invested to me by Eri Valley Junior School, Mukono, I take this opportunity first to congratulate the school and to congratulate the pupils before you who have fully satisfied the requirement of the babwe school to be promoted from top class to primary 1 section for God and my country. Rutaya, congratulations, we love you so much, God bless you, be a blessed boy. Omulama gutambulidde olwaleero tutambulidde okulama obwa domestic violence. Tulaba bingi abazadde omuzadde omwami n'omuzadde omukyala nga balina obutabanguko mu maka. Ekyo kimu ku domestic violence. Then n'abaana okutulugunyizibwa nga babawa emirimu egy'amaanyi era nga tusobola okupresentinga oluyimba olw'essomero nga abaana bayimba ku domestic violence nga balaga nti domestic violence eno etandikira ne mu maka gennyini ag'abazadde ffe ng'abazadde so nga tukubiriza abazadde okwewala